Haleluya, 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 haleluya. Malamusiza kumena munyiri singa manya kuni mukama Yesu Kristo nebaza katonda lwa macha amalungi. This is morning breakfast. Nebaza mukama lwa macha amalungi. Luyale. Nebaza omwoyo mutukuvu. Onakula kunade manyini kuno mwezi gwaweddeko. Naye yebaza mukama tekuna gwako gukyaliko. Naye kati kubulwaye sawa busawa gugweko. Naye kitibwa n'amatendo tukibisa mukama atukoze obulungi obutali butono. Gwali eyo ngogenda kunoonya omulimu nkuzamu amanyi togwamu manyi wakyaliwo essuubi. Bayibuli esomesa mu muyobu nti omuti bwe gutemebwa gudamu ne guloka nate. Kati gwe ne wabanga bakugoba ku mulimu bagobyeko jjo. Omulimu wejiri twala okukiriza ogenda kufuna omulimu omulala nawe agenda okola business mukama akulabisa omukisa business jogenda okutandika eberenga yanjawulo ku business zokola nga zigwa buli lunaku. This is morning breakfast. Uliriza olwaleero tuze n'olunyiriri lufuddemu ebikolwa by'abatume essula esooka olunyiriri olw'omunaana abalina y'oluzungu the book of Apostle Paul Acts chapter 1 verse 80. Uliriza lugamba bwe luti nkimanyi abasinga mu lusomako mulumanyi naye muli bw'amaanyi koma omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe koma namwe munaabanga bajulirwa bange mu Yeruzalemu ne mu Buyudaaya bonna ne mu Samaliya koma n'okutuusa ku nkomerero y'ensi yeno gye tuli. Abooluganda Yesu yabazibwe eyo gy'oli oyinza ate siri mu Buyudaaya nze banaye siri mu Buyonaani simanyi ate siri mu Samaliya enkomerero y'ensi eyo gy'oli ogenda kujulira mukama ng'olina amaanyi gano gemogerako siga mmere siga kubusi siga mukyere gano amaanyi tomala genda mu jjimu lyokka ogafune naye owuliriza onyiriri gye lutansirugamete naye muli weebwa amaanyi. Abooluganda Yesu yabazibwe omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe yeebazibwe mukama gwe yakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo weetaaga okumanya nti ali mufe w'amaanyi. Olaawe twogera lunyiriri oli mu 1 John chapter 4 verse 4 tugamba nti ali mufe w'amaanyi naye okusinga oyo ali munsi naye abantu abasinga tetulina amaanyi ago. Abantu abasinga twogera bwogezi kubanga kikanga era kitiisa nnyo omuntu nga gwe kennyini wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Yesu Kristo ge maanyi erinnya lye litegeeza maanyi anointing. Kati olunyiriri lwe lwogera nti nno naye muri weebwa amaanyi bani nze naawe tulina okwebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alijja kuffe omwoyo omutukuvu yajja dda kuffe weewaawo abamu nga yatufulumamu olw'ebikolwa byaffe olw'enneeyisa yaffe naye ku makya leero nkugamba ddamu okoowola omwoyo omutukuvu ddamu osabe katonda akuwa ekisa oyambale amaanyi ago agabeerako oyo aliko omwoyo omutukuvu kubanga abantu bangi tulemereddwa okufuna amaanyi gano. Omuntu n'olwala n'obonaabona n'endwadde n'omira eddagala n'obugamba nina Yesu walokoka naye tovaako ki tova mu mpeke tova kunywa mpeke buli lunaku omira empeke olinayo zomira yezo ezafuuka deire miru togwako ndwadde naye atogamba oli mulokole. Kati ogamba otya nti oli mulokole? Omulokole olina okuba nga oliko omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu ng'aliko amaanyi ge ng'oyogera bwogezi nti endwadde zigende mu linnya lya Yesu endwadde zigenda. Omulokole nga tosobola nakugoba muzimu kitegeeza tulina omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu oba naye olina okuba n'amaanyi oba okitegeera kubanga bw'osoma ekyawandiikibwa kino era wano olabira ddala nga mu chapter 10 esooka baali bagamba abatume ba disciples nti muli weebwa amaanyi bwe mulimala okufuna omwoyo omutukuvu. Mu chapter ey'okubiri bamala ne bafuna omwoyo omutukuvu. Bw'ogenda mu chapter ey'okusatu olaba Yokaana ne Peetero basisinkana omusajja eyali yagongobala ng'amaze emyaka akaddiye n'obugongobavu bwe atuula ku mulyango gw'ekkanisa naye nga yagongobala era bo bagenda bamaze okugenda balina n'ekiro kye babasuubiza bagenze nakyo bwe basisinkana omusajja bino bye njogera biri mu chapter yakusatu ogenda basisinkana omusajja yatuula ku luggi olulungi oluggi lw'ekkanisa naye tasobola kuva ku kkanisa tasobola kuva ku luggi okwayingire munda atoola amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Omusajja ne bamugamba nti ne bamugamba laba ffe tukuwa kye tulina ye Kristo ge maanyi Kristo ye mwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu abeera ku mwana wa Katonda alina okuba nga alina amaanyi ago naye nosanga omulokole nga tasobola nakugoba muzimu naye nga agamba nze ndi musumba w'egindi asumba egindi mu kanisa y'egindi oba ku kyalo ky'egindi naye nga tasobola nakugoba muzimu tasobola nagamba nti n'olusozi vaawo lukusegulire. Kati ku makya ga leero ng'oli eyo owuliriza morning breakfast ekigambo kya Katonda kiramu ekigambo kya Katonda kikozi ate ekigambo kya Katonda ge maanyi. Kati tuli mu kwogera ku maanyi ag'omwoyo omutukuvu gwe yakkiriza Yesu Kristo nga tosobola kugoba muzimu tosobola kugoba ndwadde ku bulamu bwo nga naawe kennyini weemanyi olina endwadde kusumbuwa obeera ku mpeke panado nakufukira panado nkusekeredde mu linnya lya Yesu. Weetaaga okufukamira ku mavivigo weetaaga okuddamu okuyita omwoyo omutukuvu weetaaga okuddamu okwambala amaanyi n'oba nga tokyalina kikuyinza kubanga bw'obeera n'ono gwe twogerako ali mu 1 John chapter 4 verse 4 oyo talina kubaako amuvuganya naye gw'otambula n'endwadde gwe ne bakuyita nti gy'osabira omulwadde tosobola nakumugobaako wadde obulwadde obwa ssenyiga oba endwadde ya musujja kyokka oli eyo gamba oli mulokole kyokka oli eyo gamba olina pasita oli eyo gamba oli musumba. Kati obeera osumba biki Katonda ow'ekisa Katonda wange ansasira kubanga ndeta message eno wakati morning breakfast naye gye nnina kubanga onyogera nti muli weebwa amaanyi banaye Katonda ow'ekisa mulibeera bajulirwa ffe tuli bajulirwa nze ndi mujulirwa gye ndi omuntu ansanga we nina mbuzo wange wakikolo tali mukamu naye amaanyi ag'omwoyo omutukuvu ge gandeta wano. I'm not here by myself. You have to have the power of the Holy Spirit mu linnya lya Yesu owangule ebadde bikuwangula owangule ebyo bibadde byafuna amaanyi mugwe naye nga si bya bwa Katonda. Bayibuli egamba nti buli kisimbe kitafa obugu kyatasimba mufe kisimbulizibwa kitya by the power of the Holy Spirit. Bw'oba tolina amaanyi this is the morning breakfast you have to kneel down osaba amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gakke ku bulamu bwo osaba omwoyo omutukuvu abantu abamu boogera nga bwe njogera naye ng'omwoyo omutukuvu dda kidomo alyawo mwerere kiwawo waawo kintundu kirawo wakituka kwano Yesu nagamba bwati bla 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 okitegeera Holy Spirit come ebyo weetaaga omwoyo omutukuvu muyite ng'omuyita ng'omuyita ng'okakasa ekira kinayinza mu nnyiriri luno okufuna omwoyo omutukuvu kyetaagako faith. Bw'omanya nti olina Katonda olina omwoyo omutukuvu olina amaanyi ago naye n'obulamu kiri kye bayita faith era nawe owedde wuliriza olunyiriri luno njatuze nkya sirumazeeyo kubanga wakyaliwo okujulira onoojulira otya nga tolina maanyi onoojulira otya ng'ate tolina bikolwa biraga nti bivaayo okuleeta ekyo kye bayita obujulizi. Kati nze wano wenkomye tugendeko musaala Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo Katonda nkwebaza olw'ekigambo kino ekirungi ku makya ga leero mukama kuno kwe kusaba kwange eri abakyala n'abaami abawuliriza ekigambo kino ku bugazi bw'ensi eno mukama abantu bonna mukama nga babadde baddukwamu omwoyo kitegeeza tebakyalina maanyi. Nkwegayiridde Katonda ow'ekisa tukowoola amaanyi ago watusuuliza tukowoola omwoyo omutukuvu akwe ku bakyala n'abaami waliwo omukyala n'omwami gwe nsaba naye ng'ali eyo mukama naye nga takyalina mwoyo omutukuvu era nga n'amaanyi tagalina naye nga yeetaaga amaanyi gano amaanyi agagoba ensozi ne ziva mu maaso ge ne zigenda amaanyi agajjawo ebyo ebitayinzika
na mwana wa muntu nayo lwamanyi ko mukama katonda gwe kisankwega lidde sisinkana omukyalo oyo ayina endwadde ng'atambula nayo enganda yagamba ayina Yesu Kristo naye ng'abulwamu amaanyi n'omwoyo gw'omukama omwoyo wate kulamu bafe tukowola omwoyo omutukuvu kulamu bafe tukowola omwoyo omutukuvu masekati gaffe omwoyo omutukuvu tutambulenga naye buli we tuyimirira mukama omwoyo wo ng'atulinako akabonero tutambule mukama nga ffe kennyini tutambulako omwoyo omutukuvu ba Petero ne mu Yokaana we basisinkana omusajja we bamugamba nti tulina Yesu amaanyi ge bali bamaze okufuna okuva ku mwoyo gegangobako omusajja obugongobavu kwe kusaba kwange mukama na buli mukyala na buli mwami agiyo musisinkanye amaanyi go musisinkanye omwoyo omutukuvu addemu afugire mu ye nga bwayogera ekigambo sitaani ngadduka kwe kusaba kwange mukama webale Yesu webale mukama webale omusumba omulungi webale gwe addamu esala gw'agiye yongoliza muri breakfast kabira mukama kw'omwoyo omutukuvu kwe kusaba kwange Yesu webale mukama sabe nga mpita mu yesinga manya konera mukama Yesu Kristo amina mukama bampeera omukisa banjagalire olunaku olulungi Emmanuel.